tokiraba tunyewo. Omugenzi ategerekese nga Musinguzi Yuda Tadeo era ngono watemuliddwa wabaddewo akayita sabbiiti emu yokka nga kye bajje batemule n'omusirikale wa UPDF Kasiga David ku kyalo ky'ekikona ky'Abataji mu Mutawuni Council y'e Mubende. Ettemu erikolebwa ku bakuumaddembe n'abantu ba Ssekinnoomu e Mubende buli lukedde lyeraliikiriza abatuuze n'abakulembeze baabwe mu kitundu kino. Abaamusse tebannategeerekeka obanga waliwo ebintu ebibbiddwa wabula amadirisa ga banka eno gamenyeddwa era nga poliisi ekyakola okunoonyereza. Sande Tadeo ngono mukiise ku lukiiko olukulembera ekibuga ky'e Mubende agambye nti ettemu lino lyonna erikolebwa ligenda mu maaso wabula nga kyannaku okulaba nga kyenkana buli lukya wabaawo omuntu atemulwa e Mubende n'agamba nti kino kiva ku bulagajjavu. Abalala gye basula naye babakwata buli lunaku afande bamubuuza ebikwata ku byokwerinda abantu basula batya lwaki babba abantu babatta batya tayogera lwaki tayogera kati fe abantu batulina okumanya kuba omuntu osobola kwekuuma wekka kituufu weekuuma naye ne poliisi enokudda olw'ensonga kati bw'olaba omuntu atiddwa mu kitundu kyekimujuzi batirawo tebanayita yadde namwezi. Poliisi ekutte omuntu omu ategeerekese nga Miro Francis ng'ono ye maneja wa banka ya Opportunity ne Owera Amosi nga yavunaanyizibwa okulondoola emirimu mu kitongole kya Security Group ng'era agenda kubavunaana obulagajjavu ne basindika omuntu omu yekka okukuuma banka awatali mulala kusobola kumuyambako kuba singa babaawo baguddewo obuzibu. Tusomye omutwe time abakikoze manyi tujja bakwata emundu weri nayo tugirikavarinze tugitwala ku poliisi. Wabaddewo ku bubudu wa ssente tetunaba kukitegeera bulungi lwakuba tukyayongera mu maaso tetunaba kuyingira munda nga tulabe. OCCID wa Mubende Tuyishime Alani ategeeza nti bakyanoonyereza ku butemu buno era n'omulambo gw'omusajja eyatemuddwa gutwaliddwa mu ddwaliro nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.